mulimu abalasita basatu mu kiyololero ne bayiwako omuti enjagaza nange ebiseera ebyo nali sinagitegeerera nga sigikozesa era nga sisaagala bagikozesa. Don't go with them. We have seen soldiers covering, putting on trees on their back. Ambush. Konze, I sure. Ambush there. Don't you go, my brother. Bagwa musako bati. Information neruma. Information ya sako. Ne wagwa cover ne betekako ebiti bya green. Abalasita babalabye. Awo tuguddemu awo kukava ku normalizira nti wali agamba babalaba mutubaza bo bali awo bagudde kava wenyine otugenda oyitawo bagudde bye twogera babiwule kati Lenga naffe tugenda kwejjusa olina business yo jolanga oba oli munabitone muyimbi comedian oba MC lenga content wo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. Ku MR Live kwetuli ku mwana katonda ali eyo twesima nnyo gwabadde atugoberera okubanga ddala okyaliko naffe okutambulira awamu naffe kyankizo nnyo era bw'olikinga no subscribinga no commentinga wansi awo nakira kyankizo tekyenkanika kifuulira ddala bannambeemu number 1 channel MR Live tefuuse lwakuba tuli bakugu nnyo nedda efuuse lwa kisaakyo efuuse lwakwagala kona kusiimako nze nzikiriza nti nze naawe nkiddamu bwe tuleegala tulituuka wala n'empungu mu bbanga teziri tuyinza komyewo n'omukulu Hassan Messenger jajja n'emboozi yaffe South Africa olugendo twagamba twatugira kijalikia South Africa nuga nti nedda banaffe bangi bagwa mu butego bw'okuyingirayo bangi balimbibwa okuva wano olinaga nti nedda nze nkutwala South Africa nkutwala eno naye kino kyekiriyo naye nga waliyo birala ennyingire eri etya entambula okuva wano yali etya tubiyiseemu emboozi eno bagiyita emboozi South Africa bagiyita South Africa olugendo lwe South Africa gwe bw'oteekako bw'otumbula MR Live noonya bunoonya episode ey'okuna twagimala tuyingidde ey'okutaano mwana wa Katonda ebintu byongera kwonooneka waliwo wowulirira ku bwerero noga nti kati omusajja kati bwana atowolokokamu ogenda okulamu ekigambo kyakubyewo kyongera bulumi nanyiike ku mutima gwo byaggwa bitya yakomawo atya okubeera wano era obulamu bwamwononekeko butya okumusuula mu ghetto musajja yali ategese yali avuga kitakisi kye yali omusajja ow'ekiwago okuva e South Africa n'amalira mu ghetto kyajja kitya okuva mu nnyonyi n'amalirizanga ne takisi mutawanya kati okulinnya kyajja kitya weewaawo gye balikose kale sebo naawe gye baliko ebirowoozo bibadde bidduse mbadde wala obulamu si bulungi n'akamu naye twebaza obitonda ate omukago tusanga tetusasula tukyali balamu tussa naye obulamu bwe tutambuliramu bwo si bulungi era olw'ensonga eyo tusooke tusabe twesabireko ffenna bwenna mpuliriza naawe alaba buli omu yeetaaga essaala buli omu asabireko munne kubanga teri amanyi kyankya nobody knows what is coming tomorrow. Omutonzi oyo kitonde ketonda yatonda ebitonde bye ebibuuka ebyewalula ebiri mu mazzi byonna yabifuga era mulimu ebitonde bye yatonda nga byamaanyi okukira ku birala ng'ate era birina kuweereza biyamba ate ku ebyo ebisingako amaanyi okugeza ng'egyo emisango ginnansangwa emyoyo emizimu nsi amayambi abala bagayita mayembe emyoyo emizimu nsi bagiyita mizimu naye kuba kumanya na kutegeera ensangwa gitwasangako okuba sife twasooka ku duniya kuno oba olina okubitegeera ebyo ebintu era mu ssala z'oba osaba n'obikowoola era katugenda kusaba
wewombekeko ayi kyetondeke Tonda nanyini butonde yatonda ebitonde byonna ebyewalula ebibuuka ebiri mu mazzi tukoola taata otekewo amaanyi n'ekisaakyo n'okusaasirako ewali obuzibu ewali ennaku ewali amaziga oteekewo ekkubo ewatali kkubo oteekewo ekitangaala ewajjudde enzikiza nkowoola emisangwa ginnansangwa egy'olubereberye gusinze amafumu n'engabo twali tetulitegeeranga naye kati twategeera nenkowoola amayambi agayamba gajje gatuyambeko okwena embeera gye tuyitamu mu nsi muno erimu abantu abaafuuka ebisolo nenkowoola emyoyo emizi mu nsi egyo gikomewo giramule n'amazima n'obwenkanya nze abakoola nze omulongo omukulu Mayanja Kitatta kigambo kibe weewaawo Mayanja Kitatta ekitatta muyima tekimumalako nteeze Mayanja ayanja ensonga eba ekulemeredde nga ggwe tenze bw'ogimbuuza mba nsobola ogikwanjiza n'ogenda mu maaso nze nsumulula nze nsiba nze nkerebwa enkulu kyova olaba bano bonna abali wano nze mbakulembera nze nnyina obbasumulula nze nnyina obbasiba naate nange nnyina emyoyo egisinga amaanyi egirina okumbeerako kunyambako ng'amayambi ng'emisangwa ginnasangwa n'emyoyo emizi mu nsi kuba gyo gibeera mu mpewo kyova tuba ne dread zino empewo bweba eyita bweti wesanga ebiviiri bino ekwatira mu emyoyo mingi egiba gisigadde kuno kati gwe kiba kyekimu naawe gwe bwe gijja giyitako bisikwash kyova olaba nti nze rasta nja kuba wanjawulo ne bold man ze bingi ebintula ku jjoba nja kunsanga nga bintuddeko ndi mwemu ogambe rasta akubiddwa kumbe jjajja wange kaba kabulamu antuddeko alamula ali mukumpa bubaka nti abantu abo balaba kati olina okukola booti ne booti olina okukola ne booti kati gwe nonsanga nga ndi mu meditation ye rastaman agita meditation nogamba rasta yakubiddwa dda yenna woolyawo omulaba yenna kitegedde obaako empewo zo n'amaanyi go agaba gakutuddeko tusimbule emboozi era batukulembere tugende maaso emboozi eno by the way erimu okumanya n'okutegeera obulamu n'akuyisa mu bintu ebizibu omuweranga obujulizi kubanga oyo gw'oli mu kubuulira naye osanga oyinza okuba nga ali mu mbeera eyo y'emu n'aguma n'agamba ate mbadde manyi ngenda kufa naye olaba ono yayita wano akangome kaza kwefuubulira gange nina okusula naawe bagambye oshuga mami we Zimbabwe buli omu amumanyi tayinonye bwana buto neyano bankulamba linda myaka 71 olina emyaka 24 22 sobola kwerabira 22 yeerusiza amyuse n'okumwe omwaka ye 2024 ye yenna ashanana naye nga you can tell she's an old woman don't forget that yali anyirira kubanga yali asale boda nave Zimbabwe nadde South Africa n'atwala ebyennyanja musuubuzi bochi nga ayinamu kati badde eno Zimbabwe abamu bafala kati abaaliko abajoga kati wadde eri South Africa nga naye bamujoga kati wa enugu gye bamujogamu erimu muli ba foreigner abebiki manyi bajevuna kati wadde eno naye abayagala ajogi kati agenda agwa ku Mr Brown ate kankubulire nali mulungi bamu ebyo nga ne bwoba mukyalo solo okutuna boti tola nti omukyala amuzibu okukwana omuntu nenze bankwananga abakyala nkulaba nga weemola bakwana nemola ki semola nze nali just smart boy porogomate ate omwoyo gundimu gw'omukulu kuva dda kubanga bagunteekamu nga nyina emyezi 3 kati n'emyoyo emitono nga ginvunamira
kakati omukyalo ono olwandaba bwati ewa mutabani we mu Kayumba obujjukirawo bwe twakubira laga wa Sean Paul tuva ku kisaawe ajja tugamba tugende eri ewe omwana agaana okuntwala kubanga n'omwana yali abikooye kati kitwala nti maama wo nenga maama omulaba bw'alya buli ate bukyaliibwa obuli wansiiwo okusinga n'obukulu n'obuto obumu nawo notandika owulira nga tikikutamye kati nansanga ewuwo n'agamba Latibu mukwano gwe mundetereko ewaka nkyalireko mufumbire ku kyemisana muyambe n'ebizibu bye byalina kubanga mungambye yasitakinga wanuki kati Latibu ye namugamba ngenda muleta naye bwe yavaawo maama natandikirawo obusungu no I can't konza ate bizibu ki my mother is shaming me is going on with boys amanyi oluzungu lwabwe luli awo alukutula naye olutegeera kyagenda n'obuwala obuvuka obuto answaza kati aŋŋamba nkutwala ewaka era naawe ayagala mugamba sirina gye ndaga mpaako obulidde basisita bo mu episode yaffe eyokuna basisita obabuulidde bagambye mbaliiriddemu anti olwavaawo era ngena mbaliiramu basisita bo tewazaalibwa nabo basanga Zimbabwe bamwoyo kyobola kugambye ensi eno tuli mu nsi ya mirundi ebiri tuli mu nsi ey'emyoyo n'ey'omubiri kati gwe atannakimanya kivola okyasanga obuzibu bungi waliwo wootuuka ng'ensi y'omwoyo erina okukutaasa oddako ng'ate ya mubiri kasi happy balance okubidde omusajja omugambye ani Beckham mugambye anti Beckham mukwata ogwasooka ŋŋamba musajja gwe bulijjo nkunoonya tofanga nali manyi wafa myezi 3 onoonya omuntu tomulaba nawe otuuka n'ogamba kirabika bamusiba n'afa mugamba saafa naye ate bw'otanzija wano ngenda kufa siriimu Zimbabwe afuse Zimbabwe ate nambuuza ate siriimu akutta atya ne mugamba waliwo omukyala nkulamba linda antaddeko tabo saawa yonna mpima saawa yonna nyinza okutendewalirwa tyatya akutte essimu eno gye njogerako naawe agimpadde ataddeko eyatayi kyokka ŋŋamba ekiro njidzeeyo ewuwe terina kusulayo essimu tesula mu kyalo kamasu kamasu naye nange namugamba njagireeta nga nze nange njagala kukubira oli nsobole okukola ki konekitinga naye nga saalina kugendayo naye nga ye yali alina okunida kati wulira firimu fulira matunkunkumudde Beckham bimutegeeza ebyo byonna aŋŋamba sirinawo ssente nekampa kuke eri waliwo emaduuka bagayita ka pony shops kanfune wano ebintu byange ebikadde mitwale ku pony shop bampemu ssente ze bampa nsooke nkusindikireko katikati nga wayitawo ndooza amasaawa nga 2 okuvaawo ndooza namukula nga saa 6 kati ku saa nga 8 naweereza landi 3 ogaggawadde mukazi omutebuse tewali bugagga bwawo ntandikwa nankubira essimu kuba enamba yali agifunye ng'ate essimu nze njirina naŋŋamba ngezezzaako kyonna kyenkola ki ensobodde jjukira nange mbadde naakadda bulijjo ndi mu kukunoonya emirimu mbadde sigikwasaganya naye pony shop bampadde ntute TV yange bampadde mitwale nusu 3 nusu 3 landi kakati anti bali badde bankyankalanyizzaamu katono munnange nga sente zituula kuki Vodacom era oyo omukyala yali ampadde details kuba nali muliriddemu tujjaga kurisivinga kuva eri brother wange ne bwampa ngenda kuddizaako airtime ogontereddeko naawe nkuweeyo akantu nga ye diiro nangamba I don't want something, I want you to use my phone and you do your things, you bring my phone at home.
yenze ye kyayagala saagala mbu kantuko kati munange nasooka ngamba nkoze ntya olwo ante aguze kaadi eya Vodacom gabano gamba airtime eri 29 ng'azitaddeko ze kwenjogeredde nebbaka mu biki bwedda kaakano ng'obudde tebuziba nkyalina essimu nyina gitwalayo sente yalina okunyamba atozijjayo nkirabaawo jukira details ye ate kati nebuuza nkoze ntya sente njagala zizigireyo saagala kwebaka naye yekigendererwa kye kwebaka nange olira okugezesebwa gwe bwoba gwokola oti just katono nnyo katono osaba mukama weewaawo era yo ansa gyozeemu nungi era nange nasaba mukama ampe mwoyo w'amagezi mwoyo w'amagezi gwe yampa yaŋŋamba kati genda ew'abasisita ewaka leero tosula eno kubanga nali nvuddeyo ew'abasisita towerabira kati koolo naŋŋamba toddayo eno ddayo ew'abasisita era be bambeezezaawo ebbanga lyonna onasuza busuza naye byokubonaabona kulya kweki byo bo naye bwe tumala okunnyuka nga nabo bambi banyumirira okusula ku kabalaza ngate nfunye omuvubuka munnange asobola okumbudamya tebakifunamu buzibu naye kuolwo saasula eno omuvubuka munnange nga lwaki security nemmanya nti nno omuntu ono watandikira okunoonya kayirigombe agenda kunsanga wano bano bakazi banne bagenda mumulapingirayo ajja kgenda ate nze nja mmuzaako mugambe basisita bebannemesezza okategedde ebintu obibala mbibala pesa ku pesa kati munange obudde leo bazibera nga atandika okunoonya atandika ngaize wagenze wa muganda wa mutabani we siriyo anoonyezera paka zeeno kubanga yali akimebe mbasiri erindi eno ansanga senkagala ndina munju mbunga molweni bebuziza mulwabo molweni kitegeza ki omuli oli otya molweni obanga eradde kati bamubuziza aliwa bano bamugambye omwagaza ki abagambye njagala simu yange kati nga bamugamba katumugamba ku simu yogende nabaliridde mudda nti saagala genda jaga kuntwala nate kuno ku simu kuliko sente zange kati omukazi bwenfuluma weeru ngayomba angamba bwedda nkulinze I've been waiting for you kuba saa 2 wangambye ogenda kujja 3 simu yange togireeta what is going on ngalaga kugamba ye munyiivu kimutabuseeko tandaba ate ndi eno nekukumye ate simu sigizizaayo diru ye egwa butaka ate yampadde simu ye kati awo naleeta mukali kabalodiman what is going on I'm waiting for you you have my phone you don't come you don't call me nemugamba mbadde nzize kulya kyaggulo nzije ne basisita bange osanze tebannagiisa ojidde kati naŋŋamba kati bwomala okulya ogenda kujja naŋŋamba nemugamba naye ate bano basisita bange tebanzikiriza kujja banemeddeko nabo wabula ngenda kupanga maka amagezi tulabagana enkya nsindise mu lunaku olulala pesimu yange give me my phone nga mugamba bantereddeko nusu 3 can you withdraw the money and give it to me naŋŋamba ngenda kusala buli kimu because you are idiot airtime yali amumpadde bwerere namusala zino sente zebajjako ng'ojjayo charges yali agenda zinsonyiwa zonna nazisala gwe baawa 3 ngendo maliriza nyina 2 yajja kana manyira ndi yali ezitowe Zimbabwe Zimbabwe ngezitowa nagambo landi 5 elizabanga 5,000 $5,000 kyokeno eziri 5 land
eri eyingidde 5,000 kubanga wali ka taxi nababuuza taxi ya Meka nti ya 5,000 kati nembagamba sirina mu 5,000 but I have 50 rand nebanga 50 rand olina okujjako 5 rand is equivalent to 5,000 kati ngezitowa kati agenda okunziza nga nziriza 2,600 nga munyiivu tugenda wali nazijjayo nga bano ogenda ali ku mobile money nazijjayo nampa 2,600 naŋŋamba toddamu kwogera nange siddamu kwogera naawe. I'm done with you, you are idiot. Mbadde ngenda kutwala South Africa ng'oli mu ziwano okuboda solo kuyisaawo bayise but you are idiot. Nasooza nange neŋŋamba genda kanfiire Zimbabwe natandikira wano omukama bwate bwakizanyi kijja kugwa mu kiwuka ekikadde eky'emyaka 7 nze ndi muvubuka muto ate nze nakula ntya sirimu sisita wange yafa sirimu mu 86 nga nyina emyaka 10 naye yafa sirimu oli eyabotolanga buli yamubotola wanunamubotola emmanga yamubamu ebitulituli kati yafanga ngamba muganda wange tojjangamu empale nyina nno 10 tebeza mutwawuma eyo era nze natuuka girlfriend wange yasooka era namwagala nyina emyaka 22 ngaawo wonna ndi mufiya ku ssomero wonna nga obuwalambula abamu siriimu oli yenna we navugira takisi awo we natandikira awo ogamba nti kanneekaze nga nnyingiddemu ku buyaye bw'e Kampala naye najja e Kampala nga ndi virgin kozi omusajja taba virgin omukazi aba virgin omusajja bavaaki abaaki kakola atalyangako kale kyetukireke yona alya mu kisiibo kakolokoto nga tasiiba kaakano munange nkozi mbaddewa agambye tokiddangamu we are done. I'm done with you. You are idiot. Bombo kirati. Bombo kati yakyogera. Anti awo nze nkulaga obusungu bwe. Level bwe yaliko. Yayogera bingi kale. Kati munnange nga ngamba sister wange kati what is next? Ngagenze ndagamba ne mutabani we oyo tadda ne wano. Mugobye bwe musanga wano nawe ngena kugobawo ngenda kuzalukuka bimanye bingi kati sister ne mugamba manyi kantandikire wano kubipanga ne munnaye nga omanyi Tonda oyo teerabira abantu be ebintu bye si Katonda kugambye Katonda ke katono ke kagwe akegatono omukazi ne muzaale omubiri nga tegulina mwoyo Tonda naguwa omwoyo oyo omwana wabatannakaaba abatanna receivinga mwoyo gwe gozaala kibiribiri Katonda yawe watekamu amasannyalaze wali ogwo omwoyo gwamulondedde gwe mwoyo omuzimu nsi guba gukomyewo muki kuba guba gwavaamu ne guddamu kuba akaana kakaabe akana bwokakuba nga kato nanti mbaatono nga Tonda tannayagala kabe kalamu ojja kakuba obudde buzibe awaba akyakanoonyeza mwoyo gusaana agufiitinga mubiri ogwo nga bagamba ye akalamu ne kasooka ne kamala seconds ezisooka nga tekannakaaba abamu ne babuwempi kumi bakyasaakinga tetukawo ogwayitira tetukawo ogwani kati nze omwoyo oguli omwange guconnectinga ne Tonda nsaba ebintu nembirabako nsaba ndoota ebintu nembirabako njogera ebintu nebituukirira sikkaabira ezziga ne litonnya ekika kyonna kiba kijja kukaaba nti ye Tonda yantonda bw'atyo kati nayingira mu mwoyo ne mugamba Tonda kati gwe omanyi ekiddako nze simanyi onvaamu oba onsudde bw'otanveemu ndi naawe ono omukyala omujjukira eyanzija eno eyali tamanyi Luzungu oyo yennyini gwe bakuba engumi n'alamba yalina bbaawe ng'ali South Africa
yoli gwe yali aŋŋamba nti ye mufumbo era baba wanaawulira nti baleese omulenzi omuto nsula naye mu nju ajjama nti kisoboka kubanga tebeegadanga ogenda sula kabalaza kubanga tayagala mawulire kuba gatambula olaba ne wano bwembeera wano ninfunawo akakyala keneegadanga era bagamba omukyala wange bamugamba jjajja yafunye akalala bitambula kyokka oli ali Bulaaya kati munnaye nangamba sulawo kati mba ndi awo olunaku olwalubadde olwokusatu nga sente nzirina ziri ng'omusajja akomyewo naye omusajja oli naye yaliko omwoyo nga bwe nkugambye ebya Ttonda bamunnyonnyola engeri gye banfuna yakusanga osula mu nju saasulako mu nju y'abawala ekyo tokyerabira nga nkyali mugenyi nga bwe bagenda okukola nga nnyingira mu nju nga neebaka fiiti nga bankomawo 9 nga banza okusanga bafumba akawunga tulya 11 nga bantambuzaamu naye saasula mu kiro wadde n'okutenguka nalina okukuuma empisa kati omuvubuka bamunnyonnyola ngeri gye twasinkana okuva eri mulasita nankuba era eno damagi nga wano bambi kalinayo damagi eno damagi yali panki ono yantaasa n'abimunnyonnyola ngaera bwe twabinyumizza omusajja ng'awuliriza teyali nali musinga n'obukulu nze nali 22 nga yali nga 2 nga muvubuka munnange nga muddugavu nga naye yakola omubiri eve nangamba ate nga oluzungu alumanyi jjukira South nangamba my friend me have never get a visa. I go to South Africa, I come back, I go, I come back every time when I want to. Nemubuza okikola otya? How do you do it? Nangamba I pass bushway. Nze mpita mu nsiko. Nemubuuza mu nsiko eyo wali ekkubo. Nanziramu ekigambo kimu, you have to be a man enough. Oyina kuba musajja kimala tekitegeeza mu Luganda. Wekwese nambooti nkulaba kuba neesikamu. Nze ekyanzija mu bwongo nti gye tulaga si wangu. Omuntu okugamba n'okuba omusajja ekimala mulimu okubagana, mulimu emisinde, mulimu okugwa kava, mulimu okwavula ng'otambuza amavivi mayiro nnamba. Nemugamba I'm a man enough. Don't you see me? I'm strong. Juka nali muvubuka nali nkola boxing. Nga omubiri kweguli ogw'ekivubuka ogumanyongo. Nangamba can see you are strong. Nangamba ngenda mala wano week 3 nzireyo osobola okuninda. Tumazeyo emyezi almost 4. Giri 3. Nekati nyongere ku week 3 giwere 4. Nembigatta nga bwe muleka simanyi gye ndaga. Kyokka yatandaze ayina gy'ayita nagguka. Ate sente ze nnyina ntono okuyita wali ku migrant mu byenguzi olina okubaamu ne randi 10. Oziwa omudereeva wa baasi kati ye n'aziwa bali abali wali n'abagabana. Kati ng'olukumi ate sirulina nnyina 3. Kitegeeza era wali sisobola yitawo bagenda kunamba nkwate. Wali baasi webakeberera ebiki bisitampu biki. Sinnafuna visa ate sirina nguzi yakuwa omusirikale oli. Nga nange nyina kwegatta ku kigaali kya nsiko. Bushman. Kuraba. Muvubuka. Nze gwoyita oba yali akuyita? Mpita ggwe. Ngwanjisewo. Eri gye tuyigenda okugenda waliyo okufa n'okukola ki? N'okuwona. Ng'omuvubuka ngamba kuba ffenna twali bavubuka. Beera wano, survive for 3 weeks, we are going together. Kati nange nebigatamu kasita sigula mmere ndya waka. Ogenda mu katale n'oyiriba? Ne bano bannange. Nitugenda nembeera week 3 nga era nga happiness. Olakomawo ebisaanyi bafumba kufa bufi. Nga tulya bulungi nnyama nze nga banfumbira ennyama kuba bamanyi ebisaanyi sikola ki. Tobirya. Nga bangulira akakwota.
baga n'ekiwunga ene nevaawo nga nyongedde n'ogejja kawunga ekisanje kyakemako walo gwe ekisanyi kyolerabye Uganda nga kibuuka mu nnyindo kibayita sekesa kikuba oluta mukimanyi kya green maama era bwoba osobola obikuŋŋaanya gwatuwuliriza n'obitwala Zimbabwe ofa ssente ye gold abantu lekera okufa obwavu mukuŋŋaanya ebisaanyi n'enseenene ng'ezo totwalayo enseenene tebazirya ate nga bali ebisaanyi tebalya nseenene bagamba ebiseenene biwuka okakasa gambye enseki newankubadde ziwooma wazisikiranga amasepiti gaabwe nabo basika ebisaanyi byabwe kati munaye wiiki 3 nga ziggwako nga tuteekateeka olunaku lwali lwakutaano lutuuka lukya saawa 4 tunywa caayi. My brother, get ready, we are going at 2 saa 8. sente ozina tozikwatangako? Sikwatangako. Wasuubiza bonna okuwokyayo nga bakuwadde? Sina gwe nayokyeza. Kyewabanyega nti ozifunye? Nabagamba nti leo bandwanire entalo tujjukire gye tuvudde. Naye ate weewuunya bali abantu gambye baali ba mwoyo mu nsi y'omwoyo mwe baali. Nze ngenda okutuuka saa 7 ng'ono omuwala eyannonda gwe bakuba panchi ng'adeetera budoola obubalabala nga bwera $10. Naŋŋamba buli tubadde tunnyuka mbadde nkusevingira percentage yo oba omutemwa gwo ogw'obukozi anti zibye nkugamba ebyattonda biralamu. Nazibala $1 2 3 ne buwera 10 n'abumpa nange naŋŋamba nange no yentanda gye nkusibiridde. N'akwata peeni n'awandiika amannya ge n'awandiika address y'ennyumba we tuli n'awandiika n'akawunti namba n'aŋŋamba ogenda kufuna ssente naye bw'ofuna ssente tunneerabiranga. Wulira ekintu ekyo mu lulimi ki yali tamanyi Luzungu? Twatuuka ne tuconnecting oluzungu nga lukutuka naye ng'osobola lutegeera. This your money I kept you go my number my address remember me. Weero batutegeera oba otegeera alukutula naye ng'era olutegeera. Ogenda kufuna ssente bw'ozifuna atonera get money remember me. Yali myaka ng'emeka? Naye era muwala kubanga omuwala omuvubuka w'emyaka 2 tasobola bwala bwasaawa 3 naye ng'ali mu 19 18 awo naye nga muwala aliko omwoyo omutuufu asobola olaba mu mwoyo n'alaba nti ono yeetaga obuyambi era n'amuyamba. Munnange saawa zituuka tusiibula batuwerekera omanyi muntu akuwerekera abaako newaakoma nagandi wano walina okukomera. Batuwerekera olugendo lwali luwanvu naye nga abaatuuka we balina okukoma amaziga agaali awo. Omuwala yakaabira nnyo nze nosinga bbaawe n'atandika n'okugira mu bwati naye olw'econnection yeri ey'omwoyo ng'abadde ayagala tobambeeraawo. Mwali mwemanyidde mugenda ku katale mu butale ne mutunda mwenna ebyali bimukalubira abaamukubanga ku kyalo nga teri asolamu kubanga kanyama atambula naye abamumanyiranga namuweesa ekitiibwa naye ku kyalo. Piira nenkuba goole yavuddewa nti yavuddewa mama gundi kati n'atuuka wano mu kutusiibula n'agamba bayibula n'atulika n'akaaba nange nenkaaba nkulaba awo baawe n'atulaba nga tukaaba ate nze ndi emotion ekintu ekikwasa ennaku ne kati nnyinza okukaaba. Tokaabira wano anti mbijjukidde mwana mukazi we Mukama amuwa ekisa ekisinga ku nsi amusonyiwe byebamusobako nga ye. Nina jaketi eya Reebok oba mwambazi Reebok wagirabako naye yadda myaka gyaffe yali erina ka reflector wano ku mugongo kagambo nga kali Reebok naye nga moloka bwe kakuba mu bwito bwe kitangala kyonna ka reflective ne bwe gwa musana nga mungi
ng'oli atambula akubye omugongo olengera akantu kamasamaza muki mugongo nga njagala jukira ogenda mu nsiko ogenda mu bisolo nenjiteekako ate olowooza nyina engugu siina ngugu busoda bwagwamu dda twabuledde bwegwawo dda ebyo siina bye nali nkutte nga akaveera sikyalinawo kati oyo omuwala n'akyama ku mudaala mu lugendo wano nga batuwerekera nangulira ebinyeebwa mu kaveera ebisiike sola byerabira naŋŋamba gulayo n'amazzi nenkwata ku ssente zange ziri nengula amazzi jjukira gambye Zimbabwe landi nga y'amaanyi oba nakozesako wano landi oba ttu nengula amazzi ne bampa change naŋŋamba ssente zino mwalimu olwataano nga mulimu 2 n'ekikumi nga zikola 206 naŋŋamba zonna zivungise mu 10 kuba gy'olaga wazibu omuwala nga ŋŋamba yebyo yalabye yaŋŋamba I see where you go make change 10 I see where you go difficult omulaguzi kiki naye nga nze muwuliramu naye nengenda abavungisa babaawo nenvungisa 26 nenziteeka mu katono teekayo kati ebinyeebwa byange mbirina muze n'ekicupa ky'amazzi ke kaveera kenkutte ye omukulu mwami yagula menvu ekiwagu kya bogoya n'amazzi naŋŋamba katugenda wali we tulinyira pickup yali yo bagita taxi naye nga yali pickup ng'ebavuga ate mayiro endala nga 2 ne batuusa we batuusizza ne bagamba muveeko kitegeeza ze bwe bano position erimu boda ate mulina ovuga ne mukwata ne mugenda eyo gye munasobola otemera muyita ku boda mwene muyita wa boda eba mu maaso oba temusobola giyitako kati nine ekkubo liri wano ngamba boda temugisala wala temusobola gisala muti mugiyita mu buyisi ne mugenda byammwe mugireka emabega tugenda eno mugisala kikuubo tugweri nga ye tugirese eno gye bayita bush kati munanga ngamba ogenda kufunayo $3,000 gyazaalira ndi 3 nga zi taxi zetwalira naye nga ziba 13,000 eza $10 buli muntu nga bapakira ba boda jumpers bo gwe mulimu bakukusa abantu gwe mulimu gwabwe nga batuteeka kamotoka nga kakaaba kubo lya ttaka tamwogera akapapula kange kali ke bampandikidde kadresi biki nkatadde mu jaketi ako mbadde sikakubuulidde naye kakulu nnyo nkaagala akapapula nga bw'owulira ne jaketi njagala nga bw'owulira akamotoka katuvuze mayiro 2 kuvanga wano paka n'empiki muvuga ttaka kati nkabatuuka eyo mu kyererezi tewalina bantu tolina muntu gw'olabako dereva n'asiba n'agamba nze kati nkoma wano mutandikire wano okola ki okweyiya okugenda gye mulaga yabatereka mu paaka omufune taxi ate paaka ekkubo ku kkubo nga buno osanga parking no parking era ku kkubo ng'ekkubo tewali bantu kisaka nga bw'onoovuga kati kagerezerwa kubanga atedde yengena okugeza tuli mu Lwera mulimu ku bantu mabira naye ate mabira eyo nayo mulimu game park naye nga ate muli si wali ensolo game park temuli bantu eyo wabeera bano be bayita aba South Africa abaddugavu bano abazanya God Must Be Crazy abo gye babeera film gye bazanyire obwo obusisira bwalaba obwo obuyimba bwalaba mu eyo film na live gye buli eyo era abantu abogera buje bali eyo
era nga bambala bukete. Nkulabaawo. Kati ng'omuvubuka ng'amba ekigambo kimu. You don't be scared. Wherever you find on the way, be strong. But when you see me running backward, you run backward. When you see me running forward, run forward. Follow me. Yeteeka liyampa. Kati neebuuza gyetulaga tugenda mu magye tugenda kuki ono ngampa ebiragiro nga nange enkumba jjukira akaboloka kaliko abantu nga 15 abavuddeko ffenna tugenda baboda jampazi bonna bagala bubukaki boda bagenda south tutambulako mayiro nga 3 tuyingidde olw'ekibira nga bono bakoma ku 10 n'oyingira amabira munda n'ogitambulako mayiro nga 3 bigere ne tusanga abalala ne tuwera 36 ate mu be twasanga mwalimu eyakomandi nze leader n'awamba ekibinja kyaffe n'agamba yatukulira ffenna. Temwayingira buyeekera? Si buyeekera. Tiyatukulira yakwenda okukulembera yamanyi we tuyita. Naye buli gwaggusa agenda muwalandize 2. Ozina wano? Nyina 2 kati nsigaza nga 2 5 kubanga uzeeko amazzi. Nzina wano nengamba kati bwejjako gwa 2 nsigaza 2 3 tugende kasita mbanzi gusi nenguma kati netutambula rasta twatandika kutambula saa 9 eri motoka tuteekawo saa 9 ez'ekawungizi ku 10 kuba eri twavayo 8 mayiro 4 ndoza zivugira eddakiika nga 4 oba ssaawa kati balirawo mwezi saawa netutandika okutambula naye rasita twatambula zagenda owera saa 12 ez'ekawungeezi nga tutuuse boda wetusobole okuyita naye nga waliwo abasirikale bakuuma boda naye si webakonera visa. Muli 36? Tuli 36. Mutuuse ku boda tulengerawo wetugenda okusalya kati nga tulinga wano atukulembere n'agamba mulaba bwetuvuuka omuti guli netudda ku guli waliwo Sengenge. Sengenge wetugibuuka waliwo No Man's Land. Bwetuva ku No Man's Land waliwo Sengenge endala etuyingiza South Africa. Kati ekibya kino kyemwayitamu tetunnakutuuka eri mu game park waliwo ekibira kyetwayitamu ekibirabira kyakusaagirira ekyo kubanga n'obukubo mwebuli abantu mwe bayita bulijjo tugenda remix tugenda kati netutuuka awo wenkugamba ng'alengerawo ng'akyatulengezaawo nti bwe tutuuka omuti ogwo waliwo akatimba bwe tukabuuka tudda ku No Man's Land oba ku No Man's Land waliwo akatimba aka fensi ye South Africa bwe tukayingira eri waliwo akatimba akasembayo bwe tukafuluma akasembayo tuba mu South Africa awo buli omu agenda kwatalire koffe tugende mukama waffe tukulembedde kati ng'asooka atuuza awamu ng'atugamba buli omu asooka asabe. Kati tuba tutudde tusaba buli omu asaba mulimu abalasita 3 mu kiyololero ne bayiwako omuti enjagaza nange ebiseera ebyo nali sinagitegeerera nga sigikozesa era nga saagala bagikozesa kubanga okumanya n'okutegeera kujja buzzi kukka busi okitegeera abalasita bali kikoleza omuntu kati baba batandise okukoleza jukira omukka ogufumuka gudde eno muffe leader affe komanda abagamba mwe mugende eri side eri gye mbamunywera ebintu byammwe mutuveemu basooka bakayana akandula eddoboozi naffe abala tuyomba jukira abamu twali tubitegeera tubagoba kati tubajja mu ange eyaffe tuba tutudde wano bo baddanga wali wansi kati ate bo we badda basobola okulaba abasirikale ffe ate mu ango gye twalimu nga tetubalaba nga muno ga nti kati oli ali wali asobola olaba ayita wali nga gwe wano wooli tosobola mulaba okategedde
kati abarasita bwe bamala okunywa ekiti kyabwe ne kiggwawo twali tetunaba kuvaawo akyatuwa buliifu bwe ngwa kava nga naawe ogwa kava bwe mpandika omukono ng'ofodda ku maviivi bwe nnyimirira nga naawe oyimirira ng'akyatuwa biragiro abalasita ne bakomawo ne bampita my friend come basatu ne baŋŋamba don't go with them togenda nabo omwoyo gwagala okuntaasa konze why we have seen the soldiers too many putting on togenda nabo don't go with them we have seen soldiers covering putting on trees on their back ambush konze I sure ambush there don't you go my brother lwaki bayita gwe wekka mwoyo nagamye ensi ya myoyo mubiri n'omwoyo omwoyo gusologa ataasa oyo nga tomanyi lwaki okikola oli mulalu najja nagamba mpulidde eri bagamba agenda mutemako omutwe togendayo mulalu n'omuzaala wa ne bagutema n'omuwulira n'oddayo emabega n'owona oli gwe mwava naye eri ezimbabwe ali ku ttiimu eno eri tebannamuyita kati nze bwe bingwa mu matu ngende wa chali wange mugamba you know what this brother have told me there is ambush there they have seen many soldiers cover with the trees on the back we don't go nagamba those are high now bibakubye mu Uganda ngaba nagamba oyinjaga emukubye ekyo ekintu bakikozesa nnyo naye ng'oli abakuwa bubaka baba jevuna to the maximum jukira nange nali mujevunyi tokerabira nange leo agamba abenjaga yabakubye nagamba amachitufu bakubye kati balabye abasirikale kumbe bya ddala by the way and this is a warning tokwata mboze eno ogizanye mu film kwata mechanic rabongo akutuse wendi film tugikole fenna ofune naffe tufune oba oyina sente oje tuguze story tujja kusuwinga tulina copyrights abantu ba anti story no bajiraba naye nali interested okukolagana naffe tukole film we are ready si kyekyola mala bongo kati olina bagaba ne batagamba nti babikolemu balye bokka ate ebyensi lwaki olya wekka bajje tukolegane tukwatagane tuddeyo ku mboozi ako mbadde nkayisaawo tekalekeka bankubidde nnyo amasimu bagambye olujje tukole batuukewo gy'oli kati munnange Rabongo tuzalawa obubaka bwajja akabiwe kava kibi nnyo okuzalawo obubaka bwajja omukulu atukulembera ka distance ngabe nagambika ayakatulengeza era nga muyina otambula muko abarasita mbaleke mabega bote bagenda basigala baseka nga batugaleza ebigambo emabega muli bakwate they are going to arrest you brothers nga batulekanira nga bali bavuma mu lulimi lwalo furuseka nga fa bwe tugenda musululu moja la ilaha illa Allah Muhammadur Rasul kitegeeza ki teri yesinzibwa okuleka oyo Tonda n'omubaka Nabi Muhammad yali mubaka we kakati omusajja oyo yali atukulembedde bebana abasajja ba Kabuli abatawuliriza ne bobomwa obubaka ye takyusa kike kati ono mukyali wange mumugamba naye agenda amugamba kati ye yakolembera abekalakasa nti balinjage bakoze ekyo naye nga mbutuufu yaliwuliriza natasula mbanne mbuzibu tutambula wasooka kava batugwa wanika omukono gwonna ku maviivi
bwakola bwati toyina kuyimirira olina kwavulira ku mavivi kati bwayimirira nga namwe muyimirira bwasimbula nga namwe musimbula kati tutambula bwatambula akutamye mwenna nga mukutamu tambula bwe tuyita mu biti bwe tumenya ekitwale tuli mu kisikosiko twagala gende wali tuwaguza tuke wali kasengenge kali tukalinye tukayitemu tugende mu Noman's Land tuyitemu tutuke ne kukali ake South nako tukayitemu kigwe kati bana abasirikale tebalindira eno Zimbabwe tebalindira ku Noman's Land awo si wabwe balindira kali kagambi kasengenga kali Bodambush bagwa mu Sako bati information ya Sako ne wagwa cover ne beteekako ebiti bya green abalasita babalabye munange fetuloza tugenda akasooka wona tukabuuse Noman's Land tugituuseemu awo tuguddemu awo kukava ku Noman's Land tewali agamba babalaba tubaza bo bali awo bagudde kava wenyine wetugenda oyitawo bagudde byetwogera babiwule kati tuli ku kkubo kalike kasengenge tugamba tugenda kayuzaako abala bana mugenda kukwata eri mulegewe nti abamu basooke bayitewo kakati kali kasengenge kitibwe ekitiibwa nkikulage ntya kyagira wano mu bbanga eno Noman's Land wano waliwo kasengenge busengenge buba bwa madala nenga tuwali kano kasengenge Noman's Land ne kano kasengenge kati bo bagudde wano kava wano wenkutte kano bokabuka oba balumbye oba oli South Africa bodde eno oba tolina wooli tewali afugawo bodde eri ewo oba oli Zimbabwe tegedde bulungi tutuuka kasengenge kano tuyikayitamu bya mpola mubaza tuyikayitamu buli omu ayitamu omanyi okanyigamu booti newenyigayo booti kasengenge kaba bwe kati ka space noyitayo noyingira babalinda batulinda tugweremu walinga wakumeka